Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga nyongera okutegeeza nti twegatteko kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya lutuba tutaddeyo ate n'obanga otambula naffe mu mawulire ge tuyinawo era ge njagala okubanga nkutuusaako essaawa yonna kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform egenda kubeera ng'egabibwa gwampuliriza. Akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform akamanyiddwa nga EMC oba Election Management Committee kamaze okubeera nga kafulumya abamu ku abo be kagenda okuba nga katandika nako era ebintu bino si byadda. Ku Mande ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2025 nga lwe lunaku olw'enkya olwaleero ziri 27 omwezi ogwa Julayi enkya nga 28 omwezi ogwa Julayi akakiiko kano kagenda kubanga katandika kye luyita vetting. Mu vetting muno abasinga obungi baba beebuuza vetting kiba ki. Mu vetting muno mubaamu ebintu bingi nnyo, mubaamu okukola okunoonyereza okw'enjawulo naddala ku ground. Bino byonna mubaamu byogedde ebyoku social media mubikoze amaanyi olina mangi ku kitebe wabula batuuka ku ground nga bayita mu ngeri ez'enjawulo ne bajja ne basunsula ne balaba nti kyetubadde tulaba ku mukutu gwa Red Zone TV nti omukulu gundi abadde aleebya banne mu opinion polls ezibadde zitegekebwa bye tubadde tulaba ku kitebe. Omukulu abadde asaavinga nnyo ekitebe era abadde emirimu gy'ekibiina gikwasaganya bulungi nnyo. Kakati tugendeko ku ground. Ejjukira baakugamba ground eyina ebitundu 8 ku buli nkaaga ku buli 10 ku kusalawo kwa kaadi oba ogenda kugifuna oba togenda kubeera ng'ogifuna. Kakati akakiiko kano Election Management Committee bono bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwako. Kakati olunaku olw'enkya bagenda kubanga batandika enteekateeka zino. Bannayuganda bangi nnyo naddala abeegwanyiza kaadi y'ekibiina kya NUP ku mitendera egy'enjawulo bavuddengayo nga beemulugunya era nga beebuuza bannange kaadi egabibwa ddi. Ezimu ku kaadi ezisinza okuteeka bannayuganda ku bunkenke ye kaadi y'omubaka omukyala agenda okukiikirira Kampala District ng'omubaka omukyala Woman MP nga bwe twogerera Shamim Malende yaliyo wabula ng'okuvuganya kuli wakati we n'omukyala amanyiddwa nga Zahara Luyirika. Kakati bannayuganda baliridde okulaba akakiiko kanaani bwe kagenda okuwa kaadi. Ensonga z'oku ground nkugambye nsonga nkulu nnyo. Kakati olunaku olw'enkya ngenda bikusomeramu buli kitundu bakiwadde butya bwe bagenda okukikwasaganya ne bwe bagenda okuba nga batandika. Ababadde beetaaga okumanya kaadi lwegabibwa njagala olayikinge genda mu comment section teekamu obubaka bwo ate njagala osharinge kubanga information eno wano we weetaaga okubeera ng'omanyira ddala ku nsonga eno yennyini abasinga obungi badde bagala okubanga ate bamanya omukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera ina gy'osinzira okubanga gy'otulabira mu nteekateeka zino era nga sinaba kubanga nkuwadde etisi zino. Akakiiko kano kayina policies nnyingi nnyo ze kakozesa, kayina emitendera mingi nnyo gye kayitamu okulaba nga bagaba kaadi. Waliwo system ey'okukola debate nga bwe mwalaba ekyaliwo nga bawaana lukola kaadi nti abantu baali bangi nnyo baaleetebwa ku kitebe kya National Unity Platform ne batuula bo bennyini naawe kennyini ogenda okuvaawo ng'otegedde oba kaadi njirina oba abasajja bansinzeeko okwo okwogatta ground. Kaakati mu ngeri eyo balina n'engeri y'okubatabaganya nga tebannatandika vetting musobola okudda ebbali ne mwogerezeganyaamu. Zahara Luyirika ne Shamim Malende lwaki tondekedde ekibiina ne tutakiyuzaamu, lwaki tondekedde ekibiina ne tukikendeeza ku buzito, akakiiko ne tukakendeeza ku mugugu gwe keetisse. Awo bwe muba temukkiriziganyiza olwo nga akakiiko kagenda kulamula. Emitendera mingi nga bwe nkugambye waliwo okubeera ng'ojja n'empapula zo, mulimu abamu empapula bezisobola okujjamu n'ebintu era bifaanana bwe bityo. Kakati kankutwale ku nsonga ate nga bwe bafulumiza era nga bino we birangiddwa akakiiko kano ak'ekibiina ekya National Unity Platform akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokulonda. Batugambye nti ku Mande ngenda kusomeza 28 omwezi ogwa Julayi mwaka 2025 lwe lunaku olw'enkya vetting for Kampala local government mugenda kubeeramu bammeeya, mugenda kubeeramu bakansala ba division n'abalala. Vetting for Wakiso local government omuli bakansala ab'amagombolola, bakansala abeerosi 5 abatuula ku district n'abalala bafaanana bwe batyo. Vetting for sub regions local governments wali ku Mande ngenda kusomeza 28 bajja kuba bavetinga oba okusunsula ba local government mu kibuga Kampala. Era nkakasa olunaku olw'enkya we lunaazibira ojja kuba oyina boolabye era nga baliiridde kufulumya ani gwe bagiwadde. Zijja kuba nga 28 lunaku lwa nkya. Kati nga 2 okuva nga 2 paka nga 7 August okuva nga 2 paka nga 7 omwezi ogw'omunaana tujja kuba tuli mu district y'e Wakiso
nga tuvotinga nga bavetinga local government abagenda okukiikirira abagenda okukiika ku district ewa Kiso, abagenda okukiika ku Magombolola, ba councillors, ba chairpersons ba Magombolola. Vetting for sub regions local government nabonaga nti nkole sub region n'ebirala bifaanana bwe bityo ng'ennaku z'omwezi 8 paka nga 13 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 ndowooza olaba ensonga nti etandise okuba nga etambula. Vetting for LC5 chairpersons city mayors KCCA division ng'ennaku z'omwezi 14 paka nga 18 ogw'omunaana tujja kuwulira bakansala omuli Bamubiru James mu kibuga Kampala kubanga batugambye vetting for LC5 chairpersons city mayors KCCA divisions bakansala bagenda okukiika ku city council be bagenda okubanga bavetingira wakati awo. Basentebe abazi district, sentebe owa LC5 owa Mityana, sentebe owa LC5 owa Wakiso, sentebe owa LC5 owa district ye Mukono n'ebirala wakati w'ennaku z'omwezi nga 14 ne 18 bw'obanga oli mu kategori eyo mulimu ne bammeeya city mayors. Ronald Nsobuga bali muwezo oyo ayinza obutavetingibwa kubanga already siraba wavuganya ku kaadi ye. Bammeeya abazi town councils ojja kubawulira meya w'ekibuga Masaka kaadi bajja kuba bamuvetinga wakati wa 14 ne 18 omwezi gw'omunaana. Vetting for members of parliament wano nno we wali ekinyusi okusunsulamu baani abanaweebwa kaadi y'ekibiina kya NUP ku bubaka bwa parliament ku bitundu ebyenjawulo. Shamimu Malende oba Zahara Luyirika, Honorable Zake Francis Butebi oba Munyalwanda wa Kabaka Patrick Mugisha Nshimye, Honorable David Uchamuzi Kalwange Busujju oba Gavin Kasirye Gwanga. Abantu abalala bafaanana bwe batyo ku mutendera ogw'obubaka obwa parliament. Wano nno wenkugambidde bwe tutegeka kye tuyita online polls wano ku mukutu ogwa Red Zone TV nja kukusaba asobola okulonda obeere ng'olonda kubanga ebintu bino biditamininga basobola okutunula ne bamanya nti omubaka bwati ne bwati ku ground w'amaanyi nnyo. Ate tugenza okwetegereza nga ne bannayuganda ab'enjawulo abo abatera okwogera ku nsonga zino tugenza okukizuula ng'ate nabo bamuwanika nnyo balaga omuntu ono bambi alina ku maanyi olwo nno basobola okusinziira ku ekyo ne bagamba nti omuntu ono agwanidde okubeera nga aweebwa kaadi. Era wano wenjagala musinziire mubeere nga mugenda mu kwetaba mu kulonda kwaffe kye tuyita Red Zone Polls ku mukutu guno gwennyini kwompulirira ogwa Red Zone TV. Nalwoga Kevin Nsamba eya Mityana South agifune oba ojja kubeera ng'ogoberera wano byonna ojja kubeera ng'obifuna. Bino birangiddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyokulonda mu kibiina ekya National Unity Platform akamanyiddwa nga Election Management Committee. Kakati bino nno bikyagendera ddala. Bamaze mu kalango ke bakoze oba ensonga gye bataddeyo wulira we bagambye Lubaga North constituency eyo ekiikirirwa Abubeka Kawalya ne Nakawa West bagise weekly vetting program. Lubaga North, Nakawa East ne Kawempe South bagenda kuba vetinga wakati w'ennaku z'omwezi nga 28 bagenda kuba vetinga olunaku olw'enkya. Then Lubaga South eyo constituency kati njogera kuba ba councillors abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo mugende ku kitebe kya National Unity Platform bagenda ku vetinga abava Lubaga North, Kawempe South ne Nakawa West, abava mu bitundu by'ewa Ssenyonyi, abava mu bitundu bya Abubeka Kawalya, abava mu bitundu bya omukulukazi we Bashiri Mbazira be yagamba okuyiirawo omubiri. Ku lunaku lw'Emmande nga 28 bagenda bavetinga babasunsule balaba ani agwanidde okuweebwa kaadi. Kakati awo ne tuvaawo. Programu eno etambula bulungi nnyo era njagala ogiwulirize bulungi nnyo. Ku lunaku olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 29 bagenda kuvetinga bava Lubaga South ewa Rosias Mukasa, bavetinga abava Nakawa West, bavetinge abava Kawempe North ewa Nalukoola. Bakansalazi mwenna n'abalala bafaanana bwe batyo mugenda kubeera nga muvetingibwa. So mbasaba okugoberera ekintu kino okugambye vetting for Kampala local government abava mu Kampala aba local government. Ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini ogw'omusanvu 2025 lunaku lujja okusembayo lujja okuddirira olusembayo mu mwezi gw'omusanvu Kawempe, Nakawa ne Lubaga bajja kuba bavetinga. Makindye West ewali Alan Sewanyana omukulu amanyiddwa nga Ali Kasirenganda mulya nnyama gy'ayagala okudda. Makindye East ewali Nyeko Derek. Kampala Central
David Lewis Obongo yajagenda okukiikirira ng'ennaku z'omwezi 31 lujja kuba lwa 4 mwezi ogw'omusanvu. Kati nga lumu ogw'omunana lujja kuba lunaku lwa 5. Makindye West, Makindye East ne Kampala Central mujja kuba mugenda ku kitebe kya National Unity Platform babere nga baba vetinga oba nga baba sunsula ensonga ebere nga ate etambulira ddala bulungi nnyo gwampuliriza eyo gye nkunyonnyodde gye tuyise weekly program. Era gwampuliriza obulungi ennyo tugenda kuba tukusomeranga ebinaaba bivuddeyo, tujja kuba tukusomeranga ebyo ebinaaba bitambudde ku kitebe ekya National Unity Platform. Nga bw'okimanyi guno omukutu tukuweererezako ensonga z'ekibiina kino era tosuubira kuwulirirako bintu birala byonna ebitali bya kibiina kya National Unity Platform. Weekumire ku mukutu guno, bino byonna ogenda kuba nga obitegera ani anaabeera aweereddwa kaadi, ani agenda okuba nga akize ku banne n'ebirala bifaanana bwe bityo. Tujja genda mu maaso n'okubeera nga ate tubikutuusaako. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo omukutu gwa Red Zone TV. Bwe watonaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira bukkirizi wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata ne kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo ate bw'otyo n'oba nga tomisinga nsonga yonna gye tuba tukuleetedde. Neebaza mwenna abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ate ne muba nga mutwongera otuzzaamu ku maanyi ku nsonga ezo zokka ze tuba nga tubaleetedde. Andrew Woolmark webale kubanga koli message yo yatuuse. Nabukenya Maureen nga bulijjo webale kubanga guberera omukutu ogwa Red Zone TV. Elijah Ruyombi message yatuuse bale kubanga kwoli. Queen Prose nakulabe bale kubanga nawe kwoli. Nakabugo Mire nga bulijjo ogamba oti bale kubanga nawe kwoli. Sara Nsubuga nawe bale kubanga goberera baka bwatuuse. Beneath webale kubanga nawe kwoli. Message yatuuse bulungi nnyo Maria Nakabuye. Nakulabe Mary Hope Nakatevifian nga bulijjo. Nakayima Teddy nga bulijjo. Mugana nange Maweje Hakim webale kubanga kwoli obubaka butuuka. Nansubuga Amina obubaka bwatuuse bale kubanga kwoli. Isa Luwanga nawe bali kubanga ogoberera Asiat Nakidde n'abalala mwenna abateeka obubaka bwammwe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bwe tutyo bwe tutambula ate njagala tubeere nga tuwuliziganyaamu updates ezigenda okubeera nga ziddako kubanga tulina amawulire mangi nnyo ge tugenda okubeera nga ate tukutuusaako. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.